Rero twenda okwebaza omukama ayatsobozese okufuna results ennyingi nga zino. Twatuuza abaana 13 kwa abaana njagala kubaraga abaana bakoze bulungi okusinga abane. Omwana yasoose yewa Gor John Bosco yali akola amasomo ga physics, chemistry, mathematics ngeisomo lya science naye yafunye obubonero 19. Omulala bamukisa Isaac yali akola physics, art, mathematics naye yafuna obubonero 19. Nagasha Christine yali akola mathematics, economics, art yafunye obubonero 16. Kyemuso Jesse yali akola head yafuna obubonero 16. Twagala okwebaza omukama kubanga guno omulimo singa Katonda teyabadde mu ensonga eno Max Zanda badde nga bwezerabika. Tuli basanhufu ino olwaleero nga 3/3/2023 ky'ebibuuzo bifulwime ebya A-level nkani haya nga abaana baife bakoze bulungi ino. Eno ni performance ekasinze okuba nnungi ino kubanga tufunye abaana bangi nga bafunye 2 principal passes mu sciences ni mu arts. Omwana asinze ni Mulumba Abe wa PCM stroke ICT yamazeyo obubonero bona 20. Omya Wikirifu nga yakoze history economics divinity submark yamazeyo obubonero 20. Government okwemisaro masomero ga government nafe bwetuli private ife abasomesa tujja basasula esente zetusobola. Anasobola okukola naffe akole naffe, atasobole agende anonye wakola ki bagenda kumusasulira million 4 kubanga ffe nga amasomero ga private million 4 tetusobola okuzisasula. Naye tugenda tukiteeka ku mubeera nga tulina ebyokugezesa laboratory nnungi nga abaana practical tuzitandika mu senior 5 netutandika nga tusomesa practical paka lwe batuula ebibuuzo. Kakati netubeera nga n'abasomesa nabo bakenkufu nnyo, n'abaana nabo disipulini yaabwe nnungi nnyo.